po jako akawuwo. Omwalo gw'Essenyi gusangibwa mu ggombolola y'Essi Bukunja mu disitulikiti y'e Buyikwe era gukwata kyakubiri obunene nga guwaniridde nnyo ebyenfuna by'eggombolola eno ne disitulikiti olw'emisolo egikuŋŋaanyizibwayo aguliko abatuuze abasoba mu 1,800. Ng'abatuuze b'Essenyi enkambi nga bwerabika olw'emirimu kubanga guno gwe mwalo guyimirizaawo ggombolola y'Essi okutwalizamu ne disitulikiti yonna. Oluvannyuma lw'amazzi okweyongera mu nnyanja Nalubaale kyagireetedde okulya embalama ekiviiriddeko abatuuze okusenguka n'abamu obuyumba bwabwe mwe bakolera ne bulemererwa okubujjulula olw'okubulwa ekifo we basengukira. N'ekyo nga tusaba tibandikkiriza abantu bakolereko wano ekiseera ekitali kigere embeera bw'eritereera ate tuliddayo gye twali. Kati bw'otuuka Essenyi omulyango guyingira olw'okunyweza ebyobulamu mu kitundu kino baateekawo ttanka ne wasibwawo n'akaguwa n'abavubuka bakanyama okutangira abantu abayingira nga tebanaabye mu ngalo. Bw'oyingira munda ennyanja emaze okulya oluguudo lwonna ng'entambula ezibuwadde naddala ku bimotoka ebitambuza ebyennyanja nga n'ebireeta ayisi bamutikkulira walako. Okumanya embeera etuyisiza buli ekkubo lyonna lyaziba obutale ery'emmanga gye twali bwonna bwaggwawo. Kino kiwaliriza abasuubuzi ab'amaanyi mu kitundu kino okwegatta ne LC okugula amayinja bawaddewaddeko okuyiwa awabadde ekkubo okulaba nga liddizibwawo emmotoka zisobole okutuuka we zitikkira ebyennyanja. Wabula kino kyawaliriza abakulembeze ba LC esooka wamu n'eyokubiri okubeerako omutaka gwe batuukirira eyalina ekifo ne bamwegayirira okubapangisa n'oluvannyuma n'agaana era olw'okubulwa ekyokola basalawo okuddukira ku ttaka lya National Forest Authority eririko ekibira kya Sister era abantu abakunukiriza mu 5 be babadde babuddamizibwa mu kifo kino era batandise n'okuzimba. Abakulembeze baamu n'abataka batulabanga nga tubonaabona nga tebatuyamba. Tuyina abaana sente tuzijja mu bibiina. Obusente bwe twayina twabukozesa ne tubuteeka wano nga bwa kibiina. Era batubanja. Nene we twatadde obuyumba era batugamba tuveewo. Okusinziira ku ssentebe w'omuluka gw'Ekkoba Kalinda Godfrey agamba nti nga tebannagenda ku ttaka lino basooka kutuukirira mukulu avunaanyizibwa kukuuma ekibira kino era n'abakkiriza okubuddamizibwawoko mu kifo omutali miti ku kyaziyazi naye gye buvuddeko DPC Wabwire Alfred yagenzeyo n'abayimiriza okuzimba nga bagala gavumenti ebayambe bakolerewoko ekiseera kitono. Tunyigiriziddwa ennyanja ng'etwala abantu era mu kutwala abantu netusalawo netukkiziganya twagendako eri abakulu abatwala ebibira netubasaba tubeereko okwo ku kyazi kino tujja tuwogomako wano olw'ennyanja okukola ki naye ng'ebintu by'abantu bingi byonoonese. Ono tayawukanye ne kansala w'omuluka Kawoza Faruku nga naye awanjagidde gavumenti okubayamba ng'abasuubuzi kubanga batudde ku kyaziyazi ng'emiti bagirese ebbali era bafuba okwogerezeganya n'omutaka alina ekifo ky'okayagana okukibawa. Gezaako okulaba omutaka twogere naye atupangisa ekifo abasuubuzi babeeraawo nga basasula naye twalemererwa okufuna ekifo ekyo ekifo ne kitubula ensonga lwaki twajja mu kifo kino tetulinayo tupangisa walala wonna so gavumenti etuyambe tubeere wano. Oluvannyuma twogeddeko n'abatuuze be tusanze mu kifo kino ne bakukulumira abakulu okuva ku disitulikiti y'e Buyikwe okwagala okubalemesa ekifo kino era nga bangi bava mu bitundu ebyewala kyokka waliwo gwe batiisiza ng'ekifo bwe kiri eky'omusambwa n'alemerako nti yajja kugunnyonnyola. Katugenda kola tutya ne tukubira gavumenti omulanga etuyambe naffe tusobole okubeera wano tuddemu tuyiyiza abaana baffe. Sobola eno lwe bagambe ery'omusambwa nengenda kubeerawo era ngenda kulikuuma n'omusambwa gwamu gwensanzeemu. Embeera gye tulimu mbi bannange ya coronavirus ate n'amazzi ne gatulumbagana kati tuli mu mbeera mbi nnyo tetulina we tukolera wano we twaze okwewogomako nabo batugamba batugobawo. Entebe batugoba ezo ssente tukadde tukyalina n'akawunga katuwa abaana bwe tusaawe batugoba.
batuwe kusereza akawunga batuwe akawunga. Tutandise okuwulira obulumi obw'amaanyi obw'ekitalo jjukira tetukyakola akawunga tetukyayogera kuba akawunga twayogera ne tukoma tetukyakafuna. Wabula ssentebe w'omwalo guno Salongo Yusufu Semwogerere annyonnyodde ensonga eyabatuusizza okusengukira ku ttaka lino eri ekibira era ne yeeyama nti singa baweebwa omukisa bakuuma ekifo kino butiribiri. Ne tusaba ab'ekibira ekituliraanye nga tekirimu miti batuyambeko batusenze tukolerewo ku bubizinesi obutonotono ebbanga eggere era nga tweyama tetujja kuuma bulungi ekifo ekyo. Ono alaze okutya olw'ekkubo okwonooneka nga kyandiviirako n'omwalo gwawe okuggalwa ng'olw'emmotoka okulemererwa okutuukayo okuyingiza ebyamaguzi ng'ensonga eno yebawaliriza okukola bulungi bwansi. Omugizo guno gukozesa abantu bangi era abantu abamu ne tuwalirizibwa ffe ng'abakulembeze okubasengula mu bufo byadde bakolera ne bajjawo obuyumba bwabwe obwa temporary. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Tulabika nga tetwonoona miti egiri ku mabbali. Tusaba na busaba NFA we beesobola okutuwa emiti